Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi akakasizza okukwatibwa kw'abantu 64 abakwatiddwa eggulo ku kisaawe Namboole n'ebitundu ebirinaanyeewo omuli Kireka ne Bweyogerere nga Uganda Cranes ettunka ne Comoros. Agamba nti bano baabadde batabangula embeera ku kisaawe mu kwagala okuyingira ku mpaka wadde nga poliisi yabadde eggaddewo emiryango gy'ekisaawe kino. Olw'okuba nti ekisaawe kibadde kijjudde buggule nga kijjudde nnyo nga n'abantu tebakyalina bwe bayinza kutuula n'abayimirira nga batandise okubula bwe balina okuyimirira nga n'enkuubo abantu balina okuyita singa wabaawo embeera yonna ebeetaagisa okufuluma ekisaawe nga n'enkuubo zonna bazigadde bazituddemu. Kale ekisaawe kibadde kijjudde nnyo nga okukkiriza abantu ne bayingira abasooka ku muwendo obwedda ogubadde gwatudde edda nga kibadde kyabulabe nnyo nga tuyinza okufuna embeera ate embi ennyo ne tusalawo ne tubayimiriza ne tubasaba baddeyo ate abafufa kye bandibadde bakoze singa babadde bagezi ne bateekawo entimbe ennene abantu ne balaba omupiira nga bali wabweru ekyo tebakikoze. Kale abantu badde balina tiketi zaabwe ate ne batasobola kulaba mupiira. Mu bulumi obw'ekitalo twali tulina okubayimiriza. Abawagizi ba Uganda Cranes wakati mu kulwana okuyingira mu kisaawe okwekkaanya abazannyi baabwe nga battunka ne Comoros, poliisi yagaddewo emiryango ng'ew'ensonga nti ekisaawe kyabadde kijjudde ne kibooga nga tekikyasobola kutuuza abantu. Awo abawagizi we banyiigidde ne bava mu mbeera ne batandika n'okukola effujjo. Kaweesi annyonnyola nti abandi ku bano baabadde bali mu kusala nsawo saako n'okubba amasimu. Okujja kwabo bwe twakutte nga bagezaako okunyagula obuntu ku bantu wano ne wali obusimu okutwala ssente okukwata mu nsawo z'abantu awo twabakutte. Bw'atyo Kaweesi asabye bannayuganda bulijjo okusanyukiranga mu mirembe okusobola obutaleetawo bikangabwa. Wabula era yennyamidde olw'abawagizi abafiiridde ku Kaleerwe ku luguudo lw'e Gayaza. Agambye nti abafudde kuliko Namyal Esther ko ne Namalwa Teddy ate ne ku luguudo lwa Northern Bypass omuntu omulala omu Isma Kanubi naye yatomeddwa n'afiirawo. Accident eyagudde ku luguudo lwa Northern Bypass. Accident eno kuba akabenje kano ne kafiiramu abantu 3. Abasoose mu kabenje kano akasoose kabadde ka ssaawa emu n'ekitundu mwafiiridde abawala 2 Namyala Esther ne Namalwa Teddy. Namyala Esther wa myaka 17, Namalwa Teddy wa myaka 13. Emmotoka ebadde edduka emisinde gyayiriyiri yabakoonedde Kaleerwe ne bafiirawo. Omu n'afiirawo, omulala n'afiira mu ddwaliro nga yakatuukayo. Tugezaako okukolagana ne ab'eŋŋanda zaabwe okulaba nga ensonga tuzitwalira wamu, tukwataganira wamu ne tulaba nga tukola ekisoboka ekyetaagisa. Wabaddewo era ne accident ku luguudo lwe lumu omwafiiridde omwami Kanubi Isma nga wa myaka 5 naye yakooneddwa emmotoka ebadde edduka emisinde. Mu ngeri y'emu, Kaweesi akakasizza okukwatibwa kw'omusirikale wa poliisi Wilbur Wanyama ng'ono yali Region CID wa Kawempe ng'avunaanyizibwa mu kwenyigira mu kukukusa kya bugagga ekya ffeeza n'ebicupuli by'ensimbi. Waliwo omusirikale waffe abadde Regional CID owa Kampala North, omwami Wilbur Wanyama eyakwatibwa ku Lwokutaano ng'avunaanibwa okwenyigira mu bizinesi oba bakiyita ennaku zino bakiyita ddiiri
omwawadde zawabu gwe babba ku muntu abamubba ne bamutunda poliisi nebakwata naye ate bwe yabakwata ensimbi ze babajjako tebaziraga ng'ekizibiti ate n'endala bagenda okukizuula nga nazo bazikyusa nga zaafuuka bikikulu. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Goreti Kagaba ku lwa WBS Amasonsole.